Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Baganda bange banyenaze ebya Pastor Bujingo ne mukyala we Susan Makula tebiggwa bulojja. Kakati Makula avuddeyo n'ayanukula abo bonna ababadde bavuma bbaawe n'abamwogerera agagambo. Agambye nti teri mugagga ayina budde buddamu Makula na Bujingo, wabula abanaku abazunga be bagenda maaso n'okubeera nga babaasamirako, okubeera nga baboogera yogerako. Bannange kiki Makula kyatayogedde? Njagala nkuwa akatambi kano owulirize Makula, then mu maaso awo nkwene Bujingo owulire engeri gy'abadde asaakaanyamu ng'eno Makula asabula nga bwe kyogerwa ennaku zino. Nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo sooka ogimpereka like, bw'ogiwa like munywanyi oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku buli ssekinnoomu ali eyo eyandyetaze okubeera nga agiraba. Mu ngeri y'emu nkutegeeza nti nno vidiyo gimpeere buweka like katutandikire wano wennyini. Ne bano abanaku bano abakopi abali mu Uganda abeetaaga ssente za PDM abo bagende bafune bye bakola. Kati abo boogera nnyo naye tebalina kye basobola kukola, trust me. Kati omutima gwaguma boogere ki? Nafuna pressure yava kuba nti babingiza mama wange. So chobola sagala bukedde. So ababukedde bagendako ewa mama wange omujjako interview. Echebando? Yes. Batomanyi? Nga simanyi. In fact omusajja oyo yagendayo yatuuka kwolwo nnyini nali nzize wa mami. Kati nga nebase mu kisenge. So bagamba mami waliwo abagenyi boyina. Kati gayina yingira nagamba nze kubuuzaako ndi mukwano gwa Makula biki. Mami na ebigambo bya Makula njagala nno wano wennyini we tuba tugendera ku kinyusi, wabula kansooke nkwe vidiyo eno eya Musumba Aloysius Bujingo wama ate tutandikire awo. Waliwo namuweereza obubaka buka. Omugwagwa omu yagamba ku Twitter poliisi enkwate bunatunze soda n'ombuza mu kikakyo bani abamuguzeeko nga yekyanoonya bankwate mukazi wange asigalawo n'emirimo mbunga ndi mukomera bbaawe yalirimu. Kati wetwogerera si mu mutima mubi naye bbaawe yalirimu. Nebuuzize nga Katonda ng'oyanguye ebintu akakazi kano ng'okatuddiza mu layini mu bwangu mazima sikalowooza nga nakko mutwe gwange. Mukama yebale abantu betutalowooleza bubi, betutayina na mu birowoozo byaffe, betutamanyi nakumanya nti batuliko, n'omulaba ng'akutadde ku mutimbagano gwa nsi yo nayogera n'abaasoma bonna naye ng'ayolesa busiru, ayogera without evidence nti nze ntunze soda Bujingo. Bannange nga natereera dda siri bubi kubira Mukama engalo ez'amaanyi omuneba. Ebigambo ebyo ebya Pastor Bujingo ng'abiweereza buterevu mukyala amanyikiddwa nga Winnie Byanyima, mukyala Dr. Kiza Besigye mbu era bbaawe gwe baakuttemu. Kakati nno wulira obubaka buno gwe nnaabadde alowooza nti omuwagirirako oba oliawo ye kyakkiririzaamu. Ono nno bamuyita Aloysius Bujingo abatamumanyi. Baga nti bakuta omuntu wadde alina emisango nga mugamba bamute free gundi bamute ng'oleka emirimu gyo, ng'oleka obulamu, ng'oleka obwana obuto obutayina alabirira ng'era tebali bulabirira. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Kwatanako kirungi kati buli nnyumba erozezaako bonna abagenda bafiira mu struggle z'ekisiru muyina ab'eŋŋanda zammwe mukirabye nti tebayamba
beyamba bokka bayamba banganda zaabwe n'omwave yali mu kyalo baamugjayo buli muntu mu famire zaabwe alina kalina gwokyali muzigo kati beera ku mudaala gobeera mu bintu byo ne babaga nti bakomawo mu kooti ne babaga nti gundi bamusibye ne bamusibye ne wamwe babasiba bulijjo ewamwe baba basiba owulira ng'ensi yeekalakaasa. So continue to mind your own business. Continue to believe in Christ. Yongera okusembeza Yesu. Lekerawo ogamba nti with God all things are possible and then you doubt your own statements. Kakati ye Apostle Narebo nkugambye ne guno gwaka akyasomesa Bujingo era wulira byamuwadde. Omukazi wasinga okukwetaagira nga mulwadde go waddukira oze ku kituuti ozunze n'omudigize omudigize gozunze naye akukyayiza abaana bo nokera n'ovuma maama w'abaana ku church on the pulpit abo baana bali kusonyi waggwe lwono malaya gofunye wajjo juzi asobola okuddukako tominaamu na kyapa mu ngalo asobola okuddukira n'afuna omulala abaana abakuze abatukiddwa n'okufumbirwa nobeera birolo omudigize basajja mmwe why are you responding? Baganda bange oba oliawo ebigambo bino guno amazima amatuufu tebiwoomesa nakabululu wabula nzikiriza n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nkuwe eno vidiyo ate oba oliawo nayo mugirabe. Hello, no Bishop Nassan Ibrahim Tuyamireva nze kwogerako with my brother Pastor Bujingo. I'm not your enemy, you are not my enemy. Anwanyisa mumanyi nakulwanyisa mumanyi naye ndeese story y'empologoma y'ensolo enkambwe mu national park njitya naawe ogitya nabalaba programu eno mugitya naye empologoma eyo etambula yokka erya yokka yeematira ina amaanyi ofusanga n'omulambo gw'empologoma era olina n'okudduka muganda wange kaakati the hyenas empisi ku lunaku lumu zaagirumba neegezaako amaanyi gaayo nezigyetooloola nga buseka nga bukaaba nga bubuuka neegezaako amaanyi gaayo teyamaliranga is overwhelmed. Bana baana bali ku WhatsApp bali ku mikuto bali ku TikTok bana basabe essaale nka bano bayogera wali you may underestimate them naye ezo mpisi ziri mu kulya. Those guys ziri mu kulya. They are turning you as if you are no longer a pastor, but you are a comedian. You are as if you are a murderer, as if you are a thief, as if you are a prostitute, as if you are what? In pieces ikulia. Now the story of the lion, kunkomerero, laba, jine ya yobu yalengira nti muganda wanga afa, never you, neja. Ate bono obuyisi ne butegeera nti ono tali eka. Musumba Bujingo li ku kizinga wekanga empologoma. Musumba Bujingo buli woyimira mu samoni yo olabika ng'empologoma. And that's the truth. Naye buhaina bukulya around bukulya. You need Robert Kayanja. You need Dr. Joseph Sadari. You need Bishop Chiganda. You need me too. I need you. Nababa kwetaga. We are brothers. You all worship by the blood of Jesus Christ. Nkusabira nawe nsabira. Me, I'm not here to judge you, to condemn you, whatever you are doing. I may disagree with many things you are doing, but you're still a brother. Omusaigwa isugwa ikakuluro. Nabana bankwira masimu Bujingo muveku, you are my brother, nkuveku nkulekera ani, you are my brother. If I ever been a problem, help me, call me. Resting, nesu yagamba bayizabe mujje tuumuleko. So it is biblical. Bubanga tuyagala magezi genkuwa. You are free to refuse it. Naye kuvuma things chabwangwa. But it's okay. Naye ulize chino. Empologoma endala neja neyamba empologoma jine yayo. So kulabe at the end I want to see the story. Labe empologoma, how they have hugged each other, how they have loved each other because they have saved the lion from the hyenas. Hyena zali nyingi is overpowering the lion. Musumba Bujingo, I think now we can go to our wakanda wherever we TikTok the way they are making fun of you and whatever, you may not be happy with it. This Bishop Nassan Ibrahim Tuyamireva, Kastorako, Jamu Bubaka,
You need me, I need you. Help me and I help you. It does not, don't make yourself as if you are alone on that island. You need your brothers, you need your sisters. God bless you. If at all I've make sense, Mukama yebazibu. Banga sikoze sense, it's up to you the way you treat it and bring this out of love. Banywanyi, ebigambo byebyo wabula sijja kusukkawo wano munzikirize mbasibule busibuzi ate mbagalize oboolyawo ne weekend ennungi ate na buli kadde konna wona boolabidde vidiyo eno mbanja kubeera nga nkwagaliza ekyo ekisinga nsigala enzeddeni Beyond the Newsroom gwe mukutu nkusaba osubscribinge ku mukutu guno ate tojja kubeera nga oboolyawo wejjusa. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.